Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, tuwuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, wana wa mama, wana wa tata. Wana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, tuwuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, wana wa mama, wana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Sawa ya bunkenke eno nsitano katubagiro kennyini ngazina n'owenkufu okwekkanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obujiji bw'abano abasalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge w'omwaka guno ddala Sseddugge ngambye ddala Sseddugge 2022 nka Oh yes, era nga bwagambye nti Sseddugge omwaka guno ddala Sseddugge nka 2022 nyongera okwaniriza mu round ey'okuna eya Sseddugge 2022. Twagala okubanga tumanya olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa 12 omwaka 2022. Ani ayitawo ani asigala. Olunaku olw'eggulo twabadde ne Lubowa Brian yamaliriza nga bambi avuddemu, ate n'abayunga Bet n'amaliriza nga bw'atyo ayiseewo. Twainako Kalyemenya Douglas ne bagambepo n'ayitamu lunaku lwakubiri. Olunaku olwa Balaza twalina Muwonge Julius ne Kabuuka Robert. Bwe kityo bwe kitambula olunaku lwe tugenda kubeera ne Musasizi Emmanuel agenda kubanga tunkane Kadumya Richard Waswa okusalawo ani Sseddugge 2022 agenda okubanga adda ku nze Ssentongo Frederick Lugonvu nyongera okubanga mbaniriza baganda bange ab'emikwana ab'ekitiibwa abali mu bitundu bya Uganda ne wabweru wa Uganda ew'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okubanga nkukwasa Haji Abu Simwogerere omutembesi w'ensonga ezisinga wano mu nnyumba ya Sseddugge abeere ng'atubuzaako n'okutulungamya. Haji Abu nkwaniriza olunaku olw'okuna. Tewali kuwannaanya yenze Haji Abu Simwogerere. Ntwala omukisa guno okubeebaza abatufisizawo akadde ne mutulaba ne mutuwuliriza ate ne muteekamu kasente okukkakkana nga data kwali ne mulaba ebigenda mu maaso oba n'okubiwuliriza. Naffe tweyama nti tujja genda mu maaso okubatuusaako ebyo bye tugwanidde. Tuli mu mpaka za bwongo eziyitibwa Sseddugge mu Lugonvu's Show 2022. Zino za mulundi gwa kubiri. Omulundi ogwasooka Sseddugge yategeerekeka era yamanyibwa era yawangula n'avaayo n'obwaguga bw'ekirabo olufuubanje lw'ebirabo era kati teyasigala kyekimu. Ne ku mulundi guno abavunkanyi tubayina twasazeeko busazi olwakadde okutubeera nga katutimawa kubanga tugamba nti bonna abajja bavunkane oba oliawo omwaka gwonna twandigumazeeko nga tuli mu Sseddugge naye tugamba nti katubojje ekyo kye tunaasobola okumira. Yensonga lwaki tulina omuwendo gw'Abasseddugge, omuwendo gw'abavuganya omugere. N'olunaku olwaleero tugenda kubeera ne Kadumya Richard Waswa ne Musasizi Emmanuel. Naku z'omwezi 8 mwezi gwa 12 lunaku lwa 4 omwaka 2022. Tusanyuse okubalaba, tusanyuse okubawuliza. Webale nnyo, webalire ddala Haji Abu Simwogerere bw'atyo bw'ategeeza. Njagala okubanga nebaza abavugirizi baffe ab'enjawulo. Njagala kubaza Hillview Academy Matanga, ssomero ogambye nti lya mulembe ojja kubanga olisanga wali Matanga ku luguudo lw'e Masaka kilomita 5 zokka okuva mu kibuga Masaka. Tuli mu Masaka City nga Hillview Academy Matanga. Obeera ng'otuuka oyita empugu oyingira awo mpola lengera ku lusozi essomero ly'olengerawo erinekanye beba Hillview Academy Matanga. Ate nga gamba nti ebisale byawe bisoboka. Omwana wa kisulo tagenda na mufaliso, tagenda na kadomola, tagenda na baafu, tagenda na binakinaapeta, byonna bisanga ku ssomero.
omwana ow'ekisolo asasula akakadde kamu n'emitwalo 5 gyokka, akakadde kamu n'emitwalo 5 gyokka. Ate nga tugamba nti balina enteekateeka ey'omulembe, omwana wo bw'agendayo baba bajja muwa seeti ya uniform. Seeti ya uniform ebeera mu uniform ezisoma 2, uniform esaba emu, ne bamuweerako uniform esiibwamu, ne bamuweerako sports wear, ne bamuweerako uniform, ne bamuweerako esweta gwi. Bagita Hillview Academy Matanga. Njagala okubanga nebaza bannaffe ba Wandegeya Imaging Center Dr. Aida Nassolo. Njagala okubaza Balubwama Local Agro Enterprises Limited abatukoze obulungi obutali butono. Ate nga mu kaseera ke kamunzikiriza nebaze High Energy Electricals kwoteeka CS Events. Bano bali mu bya mikolo. Focus Construction bali naffe. Bano bali mu bya kuzimba. Ate nga Malakai Ecology be batukyazagamba nti obeera ng'ova wabweru wa Uganda, lwaki otuuke waka ng'ogenda n'agazibu ogenda otomera abantu abakulizi, sooka omulimu oli ekuzizo, sooka ojje ku Malakai Ecology slow working game obeere ng'okkakkana wesanoga nti abantu bonna abanandaba munsange ku Malakai nakomyewo ne mujja eno gye mujja okunsanga ye Malakai Ecology. Twebaze bannaffe abalwengo General Hardware. Mbadde nkola bino mu byonna nga njagala okutwaliriza akadde okuteekateeka Haji Abusi Mwogerere. Bantegeeza nti Kadumya Richard Waswa abadde tannatuuka, naye wonna wana abatuukidde ajja kubanga atwegattako. Haji Abusi Mwogerere ajja kubanga ate atuluŋŋamya, tulabe bwe tugenda okubanga ate tutambuza ensonga olunaku olwaliro. Kituufu Kadumya Richard Waswa yatuuse. Okay. Ne Musaasizi Emmanuel naye mutaka. Awo kye era buli omu awera nti ekiba kibe obwa Sseddugge bwabwe, naye obwesunga si kubulya. Tunaabiwulira wadde tadduukirira nduulu. Twala omukisa guno okugamba bannaffe bannabyuma okutuwa omudigido oguyingiza abavunkanyi. Ale n'amaloboozi gaffe bagongereko. Gevedde. Aha. Wangi katuwulire kati ninyo awo nno Haji Abu kampulirewo. Aha. Aya basi. Kale kakati mutuwa omudigido oguyingiza abavunkanyi mu Sseddugge ow'olunaku olwaleero nga 8 olunaku olwokuna. Kalibu. Twagala okwaniriza Kadumya Richard Waswa. Twanirize Musaasizi Emmanuel. Begese amawanga 75 eddakiika 6 ennaku 30 eza Sseddugge bwe weegayaalirira gwaswala nateera lubase owootulo tusiibule essimu gikyajinge emirimu gikole misana anti Sseddugge akomyewo ku Lugonvuzi show Sseddugge 2022 nka ddala Sseddugge 2022 nka nyongera okubaniriza mu mbuga eya Sseddugge ewatali kutwala kaddeko nangenda kubanga ngenda ewa Richard Waswa abeere nga yeeyambisa sekonda 3 okulamusa ku balabi ab'embuga ya Sseddugge atutegeeze gy'aviiridde tulabe wetugenda okubanga tutandikira olunaku olwaleero. Sebo amanya mpitibwa Waswa Richard Kadumya viridde Lubaga nasibuka Buddu Kalungu. Bwewaawo bwe kityo bwe kibanga bwe kiri katugende ewa Musaasizi Manuel naye atubuulire. Amanya agange bampita Musaasizi Emmanuel nsibuka Masajja Kibira Zone A kolera mu ndebe ye waide omuliro naye nga kimpadde amaanyi kukozesa eyo chance nzeewo ebintu byonna ebyagenze nga mpita mu kyapa ky'ettaka mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu ekimuleese wano kwe okunona ekyapa ky'ettaka atazzeewo ebintu ebyagenze. Haji Abusi Mwogerere gano gabeera matwale go okutuluŋŋamya bwe tugenda okutambula. Neeyanziza nnyo neeyanzeege abatulaba n'abatuwuliriza nsiima bwongerwa bagamba nti esiima mu nkutu temujjanga okwo naffe weetuli ate tujja kubaawo ate twabaddewo
abavunkanyi omuli Kadumya Richard Waswa ne Musaasizi Emmanuel. Tugamba nti Sseddugge 2022 erina amateeka kwetambulira ng'era omuzannyo gw'abagunjufu bwe gubeera. Tugamba nti buli kibuuzo kyotta mu bulambulukufu bwakyo obubonero buba busatu. Senga okitta mu ngeri yaganaaga kituufu si kituufu tofuna wadde ekitundu ky'akabonero. Munno ogwana okumuwa akadde akatuufu kaweereddwa okwanukula ekibuuzo kye. Singa kimulema langirira nti mulonda. Bw'onoomulonda n'otuuka ekibuuzo ekibadde kimumezze ojja kufuna akabonero kalamba. Singa kikumegga ate ojja kufiirwa akabonero kalamba. Kitegeeza nti togwanidde kusaalimbira mu mbuga ya munno nga teweeteeseteese, okusunguwala, okukuba munno ku nsolobotto, okutwagga, okunyiiga, okwogera ebitajja, n'obutawa munno kadde kwanukula bibuuzo bibuuziddwa tekikkirizibwa. Ekisaliddwawo mu nnyumba ya Sseddugge kyankomeredde. Ebirala tujja bigwa mu buufu nga bwe tunaagenda nga tutembeeta omulimu guno ogw'obwongo. Neyanziza. Webale nnyo, webalire ddala Haji Abu simwogerere ewatali kutwala kadde konna. Tugenda kubatandikirawo mu mbuga ya Sseddugge. Ntandikidde wani? Richard. Bwe tutandikirewa Kadumya Richard Waswa. Richard. Wagisebo. Mama Nabagereka kyajjajaguza okuweza emyaka 6 era atujjukira ekimu ku birabo byawadde Buganda ne Uganda bingi, naye mwe muli ekkula lye yatuzaalira. Mpa amannya. Sebasaba kunziriramu. Mama Nabagereka Esebo. yawezezza emyaka 6. Ebirabo bingi byawadde Buganda mu bulamu ne Uganda okutwaliza wamu, naye mu bino mwe muli ekkula lye yatuwa ng'Obuganda lye yatuzaalira. Nsaba amannya. Semakookiro. Weebale nnyo, weebalire ddala. Tajja kubojjawo ate engeri kikuyinza obuzito. Era y'ensonga lwaki sikusabye erinnya lya Mumbejja ng'ekyo kye nsinga okwetaaga. Omumbejja Katalina ssanga lya Mbogo. Ne tugenda ewa Musaasizi Emmanuel. Nkusaba ozzeewo bino ebintu by'okubizzaawo ng'ozzeemu ekibuuzo kino. Ogambye oli wa Mundeeba. Ani mubaka atwala ekitundu kyammwe awo? Evelyn Nakiryowa. Atula mu palamenti yawa. Temumuwa kabonero. Kikuyinza obuzito. Awa Evelyn Nakiryowa. Ya. Haji abuuza nti ye yaani? Temutunenya. Bannabyabufuzi basusse obungi. Kati abantu basigala kubeera banene mu famire zaabwe kubanga batususse obungi. Evelyn Nakiryowa kansala. Mbadde njagala kutereezaamu kyawedde. Akubuuza nti president wa Uganda yaani? Nti ye Kadodoba Emmanuel. Kadodoba. Nombuza katereza tuwulire. Mbadde manyi otegeezaamu ndeebangammo nti kansala Evelyn Nakiryowa nenga omubaka bamuyita Aloysius Mukasa. Naye nze nakubuuza nti omubaka yaani, saakubuuza kansala yaani. Singa nabuuza kansala osanga nandibadde ndi awo. Nentyo bwe ntyo nembanga nze mbanyuse. Neyanziza oba mpadde? Mbakwasiza. Nsiimye bwongerwa. Omuyobozi endala guli wani? Kadumya Richard Waswa. Kadumya Richard Waswa. Esebo. Emu kubisaamu emu otoleko emu. Sebo 0. Busatu wa Sseddugge. Okigudde mu buufu.
yoga yoga. Musaasizi, Wampa ssebo. omugaati gw'oyinza okuyita omugaati omunene guzitowa buzito ki? Kiremu. Busatu obwa sseddugge. Bakuddiza. Okigudde bubuufu. Yoga yoga. mwe mukyagulya n'ogulya mumanyi n'obuzito bwagwo. Kale wano we tugenze njagala kukwataganya Kadumya Richard Waswa. Kadumya Wanji ssebo. ono munnakatemba mugundiivu era yavuganya yayuguumya eggwanga bwe yeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga nga bwe yeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga mu kulonda okwa 2021 wadde nga kampeyini teyazimalaako. Ojja kumpa erinnya lyoyo yeesimbawo mu kulonda kwa 2021 nga munnakatemba naye kampeyini n'atazimalaako. Loyi Kapale. Era ddala Kapale. Kikuyinza obuzito. Oyo Kapale ddala. Kimuyinza obuzito n'atabojjawo kabonero. Mujja kuwaliriza abakamera okutujja ku mpewo naye ng'ate tukyalina olubimbi lwe tukyalina okulima. Abavunkanyi bano tulina okubataggulula mu kaseera mpawe kaaga. Royi Kapale. Nja kusaba ku mazzi. Omuwa obubonero oba? Obucewa naawe. Yakujjidde. Royi Kapale yali Charles James Senkubuge siyaasa. Tebale kusomesa ssebo. Weebale nnyo okuyiga. Kadumya yo ekibuzo kibadde kya Kadumya? Kadumya. Kadumya. Ssebo. Kakati ogenda wa Musaasizi ssebo. Musaasizi. Wampa ssebo. Tugende. Ono olwalaba nga Charles James Senkubuge azze okuyingira ebyobufuzi okuvuganya ate nga munnakatemba nga ye ate nga munnamawulire nga ye n'agamba nti nange mbisobola. Kyokka naye yayitangawo mu kwekookoota yasitula bannakatemba banene bajja batuuka okubasaba empapula z'obuyigirize nga baleeta za kalimwezi na za mugigi era naye talina wala gye yagenda naye nga naye yali ayagala kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga ate nga munnakatemba. Yaani ono? Simujjukira. Tomujjukira. Ye Padde Bitama so nno kati mugenzi. Kikuyinza obuzito. Ne babanga naye bw'atyo tabuzzeewo ne ŋŋenda ewa Kadumya Richard Waswa. Kadumya, Wanji ssebo. malayo enjogera zino ŋŋenda kuwa za mirundi 2 okugeza mukasa muwanvu ng'olusolobyo bwe ntyo bwe nkyagala kankuwe 2 obimbuulire. Nakate yaddugalanga enziziiri kati ddamu kino mbukuwere ddala. Olugero lwakato lwatukulanga Amata. ng'amata obwa sseddugge busatu. Eyanza ssebo. Ne tugenda ewa Musaasizi. Musaasizi Wampa ssebo. naawe malayo bino. Nakamate yakendukanga Olugoye olukadde. Nakamate yakendukanga ennumba ke kawato. Kikuyinza obuzito. Ne tugenda ewa Kadumya Richard. Mudumya. Kadumya. Kadumya Kenya oyinza okugamba eriyo Jomo Kenyatta, Mwai Kibaki ne Daniel Arap Moi. Wano mu ggwanga erya Uganda ojjayo baani otemere kumu n'eggwanga erya Kenya. Ssebo nsaba kunziriramu katono. Kenya oyinza okugamba eriyo Jomo Kenyatta, Mwai Kibaki ne Daniel Arap Moi. Wano mu ggwanga erya Uganda oyinza kumpaani otemere kumu ne Kenya mpaayo basatu bokka. Apollo Milton Obote. Nkuwulira. Yusuf Lule. Nkuwulira. Idi Amin Dada. Idi Amin Dada. Obwa sseddugge busatu. Eyanza ssebo. Okigudde bubuufu.
yoga yoga osinzidde ku ki ng'onziramu ansi eyo? bali bavuganyako ku bwa pulezidenti Mm. ne bano byenkubadde bavuganyako bafugako kale Okay. Kale. bafugako Obadde mutuufu era oli mutuufu naye nze wange gy'owangulidde owangulidde mu baaliko abakulembeze ba Kenya nga baafa nompa n'abaaliko abakulembeze ba Uganda nga baafa. Ne tugenda ewa Musaasizi Joseph Mubiru yani mu Uganda kubanga alina n'olunaku lulamba lwajjikirirwako olw'ebyo yakolera eggwanga erya Uganda. Joseph Mubiru lwaki bamujjukira mu byafaayo bya Uganda? Kikuyinze kikuyinza obuzito ne Kadumya n'agamba nti teyeetantala. Joseph Mubiru ye gavana wa Uganda eyasookera ddala, gavana banki enkulu ya Uganda eyasookera ddala. N'olwekyo nange ne mba nga njagala kubannyukira wano mbakwase Haji Abu Simoge, ndooza mpeddeyo, mbakwase Haji Abu Simogerere naye atutembeete. Nziza neyanzeege weebale nnyo weebalire ddala. Nyongera okwebaza bannaffe abatuwagidde mu nteekateeka ezitali zimu program Seddugge 2022 okusobola okutambula nga bwetambudde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannaffe abatulaba nga basinziira ku mikutu egy'enjawulo mwebale temukoowa kubanga kitukola gye kiri oba oliawo y'ensonga lwaki nammwe mutufisizaawo akadde ne mutulaba. Kaakati bano tulina baawula Kadumya Richard Waswa ne Musaasizi Emmanuel. Olukontana luno lunagwerako nga bonna bamaze okwawukana. Kadumya wampa ssebo ono ye musigansimbi eyazuuzumbya bannayuganda mbu ng'aweereddwa olusa okugula buli mmwanyi erimwa mu Uganda wadde ng'ebiseera ebimu teyawulirwa nnyo mu bya mmwanyi. Amannya ge yaani? kinyinza obuzito Kimuyinze kikuyinza obuzito kimuyinza obuzito ne munne gwali naye nateetantala. Omukyalo ono oba musigansimbi ono ye Enrique Pinet. Tutambudde Jeno Katumba Wamala Yes sir. y'omu ku bali mu kabineti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kazi Jeno Katumba Wamala akiikirira wa? Jeno Katumba Wamala minisita w'ebyenguudo. Embeera mugiwulira abanyumirwa Seddugge 2022 awo naawe ali eyo oyinza okuga nti oyo agwanirira ddala akabonero akamu oba ekitundu kyako oba tumuwe busatu. Bw'atyo Jeno Katumba Wamala minisita mu kabineti naye talina constituency gy'akiikirira. Tugende ewa mwazze Kadumya Richard Kadumya Richard. essebo Kadumya magissebo olutalo olweraliikiriza ensi yonna luli wakati wa Russia ne Ukraine. essebo Era mu bufunze oyinza okugamba nti luli wakati wa pulezidenti wa Russia Vladimir Putin ne munne owa Ukraine. essebo Owa Ukraine yaani? bamuyita Zelensky Bamuyita Volodymyr Zelensky busatu wa Seddugge. eyanza ssebo obuufu yoga yoga Ndi wa Musaasizi. Yes, Oli sir. wa Musaasizi. Kyogamu kigattululwa kitya? Kiganye Kyogamu kikuyinza ne obuzito mundi n'atamulonda Commonwealth Heads of Government Meeting. Mu bufu bwe bumu Kadumye magissebo olukiiko lwa Kyogamu olwatuula mu Uganda lwatuula mwaka ki?
1988 1988 waliwo ankubiddeko wano aŋŋamba nti kakubeko kalaale kafuuke kattiro maaso eyo nange bwe ndaba omulonda mulonde 27 kalamba akaseddugge okigudde mubuufu akigudde yoga awo musaasizi yali mu ndeeba be baali ez'okusimba ebimuli bya kyogamu be baagobaganya nti wano Kaakati kyogamu awo- wanaayita nsigazaayo kimu ekya musaasizi si bwe guli musaasizi tutambulira awo musaasizi bannabyabufuzi okukwata abantu omubabiro buli omu ayina enjogera ye kwatambulira ebiseera ebisinga mu kulonda okwakaggwa mu ggwanga lya Kenya eyawangudde obukulembeze bw'eggwanga eryo Dr. Samuel William Ruto yabadde na njogera ki? Liberty for all lirina amakulu era ebigambo bivuze bulungi naye akabonero tabozzeewo kikuyinza obuzito kimuyinze obuzito ne munne gwali naye naaga nti ntayi enjogera kwe yasinzidde oba okuwangula akalulu ya hasla oba mu Luganda bakivunula batya lugonvu ajja kunyambako maaso awo oyinza omuyita omutobi oba omukakaalukanyi alwana okubeezawo obulamu bwe baasi mu mbeera ey'engeri ng'eyo ndowooza mbafundiikirira awo ate nga bwe tulaba engeri gye bavunkanyeemu akaseera kakumanya nkola gye bakozeemu ate tulaba oluvunkana olw'omulundi ogwokubiri bwe lugenda okutambula naye nga mu kaseera kano twebaza nnyo bannaffe abatuwagidde abatatulekeredde omuli Lugonvu Show Group bakutte mu Kawaligo ne bagamba nti Seddugge 2022 ebeewo Lwengo General Hardware omulimu gwe bakoze makula gennyini Malakai Ecology kafo kewandiyegombye okusula mukko nga tonnagenda wa Mukama Katonda wo Focus Construction Uganda Limited kafo bano bazimbi babizimbe mu nzimba njiyitenga professional ey'obukugu kubanga ebizimbe ebiraba bigwa naye abantu tebeebuuza lwaki bigwa oba oli awo kiva kuba bizimba Balubwama Local Agro Enterprises Limited balunzi ba nkoko balimi bamwanyi balimi ba nsuku bawa abantu essuubi nga batandikirawo emirimu egitali gimu naddala obulunzi n'obuvubi Hillview Academy Matanga be batukubye enkata y'ekirabo Seddugge kyagenda okusitukiramu 2022 mwebale nnyo mwebalire ddala Dr. Aida Nassolo webale nnyo webalire ddala emirimu gy'obusawuzi gy'okolera ewandege yaawo Mukama Katonda yabakusasula CS Events bakola mulimo gwa kutona oba kuteekateeka byombi bateekateeka ate ne batona ne bava mu kutona ne babyula omukolo ne guba mawa maha amina kakati bano batuwagidde mu ngeri zitali zimu mwebale nnyo mwebalire ddala olukontana luno neetaaga omudigido nsooke nangirire ndyoke nangirire bano bwe basibidde naawe odigidde ng'ogenda obbalangira oba oli awo ani akize ku ani akyaleebya ani akyakuubedde ani akameme gwe kakubye katukuwe omugatte owulire Seddugge enkalu zibeesibye obwongo ne bugaana okutambula oba ne bugaana okwanukula oba okutoola naye mu byonna ffe tugamba nti tulina obbaawula Kadumya Richard Waswa oluvunkana luno lugenza okufundikirwa ng'alina obubonero 12 munne gwe babadde naye oba gwe bakyali naye Musaasizi Emmanuel eyavudde mu ndeeba yakafuna obubonero omugatte 4 kakati awe tusinziira ne tugamba nti lwongere okukoya mu lukontana olw'omulundi ogwokubiri
ate tulabe engeri gye banaayawukanamu naye nga tuwera nti bwe tunaafundiikirira balina okuba nga baawukanye. ati weerwaneku jayo n'ag'omu buto oleme kusemba si kubanga obwana bukuyisaamu emimwa weewaawo si kulwanga obwana bukuyisaamu emimwa nti wuuyo asibye ekkira. Njagala okwongera okubebaza mwe n'abatulaba n'abatuwuliriza mu bitundu eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, twongera okusiima ate omulimu gwe mukoze. Twagala okubaza baganda baffe ne banyinaffe abali mu ggwanga lya Saudi Arabia mu rankings number 1. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okubaza abali mu ggwanga erya Uganda mu rankings number 2. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okubaza abali mu ggwanga erya America, that's USA gye njogerako. Njagala okubaza abali mu ggwanga erya Bungereza. Njagala okubaza abali mu ggwanga erya Israel. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abali Istanbul mu ggwanga erya Butuluki namwe mwebale nnyo, mwebale ddala okubanga mutambudde naffe mu Sseddugge 2022. Haji Abusi mwogerere ne Ssentongo Frederick Lugofe tulwa okubanga twongera okutambuza okulaba ani agenda okubanga asitukira mu kyapa eky'ettaka bwe tukyali bikyali bigonvu era ensonga lwaki olaba nga bikyanyuma kubanga tuli ku mutendera ogusooka. Naye wano wenjagala okugendera mu luvunkanya olusembayo kantandike ne Kadumya Richard Waswa. Kadumya Wampa sebo. Bano baali bannakibiina kya FDC kakongoliro naye munnange olw'embeera eno ne bakyabulira ne batandikawo ebibiina byabwe tebaakoma ku ekyo ne beesimbawo ne ku bukulembeze bw'eggwanga. Mpa amannya gaabwe. Kinyiza obuzito. kikuyinza obuzito. Bwe kiba nga kikuyinza ate nze nakkolera ki? Oyo ye Major General Gregory Mugisha Muntu yali wa kibiina kya FDC n'atandikawo Alliance for National Transformation. Mu kaseera ke kamu mpa omukyala Betty Olive Namisango Kamya tuli omwe yali wa FDC n'atandikawo Uganda Federal Alliance era n'avuganyira ku bukulembeze obw'eggwanga. Ne tugenda ewa Musaasizi. Gwebale nnyo weewalire ddala. Musaasizi onajjukirwa nnyo bwe yagamba nti bw'oyogera ofa, bw'osereka ofa. Yamala n'ayogera era n'afa. Kyokka ne bwe yandisirise osanga yandifudde. Mpa amannya. Bwe kityo ne kiba nga kiganye n'essiwulirayo agamba nti mulonda. Kikuyinza obuzito. Muli bavubuka ba mulembe ki abatamanyi bazira bammwe? Gwani atamanyi Muhammad Kirumira? Bw'oyogera ofa ne bw'osirika ofa. Yayogera n'afa. Naye ani amanyi nti bwe yandisirise teyandifudde? Kale ne tugenda ewaani? Kadumya Richard Waswa. Kadumya Richard Waswa. Kangende naawe. Mu ggwanga erya Uganda, Professor Barnabas Nawangwe yani? Professor Barnabas Nawangwe. Vice Chancellor wa Makerere University. Vice Chancellor Makerere University owa Sseddugge busatu. Okigudde bubuufu. Yanziza sebo. Ne tugenda ewa Musaasizi Emmanuel. Ennaku z'omwezi zino zaafuuka za byafaayo mu ggwanga erya America nga bajjukira ebikolwa eby'obutujju ebyakolebwa ku ggwanga eryo erya America era byali byakusoomooza kunene eri eggwanga eryo olw'abatujju abaabikola. Nsobola okuwa abatujju baali ba Al-Qaeda balumba America ne bagikuba omwali n'okubeera mu Twin Towers ne bawamba ennyonyi omwafiira abantu abawera. Nze mpa nnaku za mwezi n'omwezi. Kikuyinza obuzito.
bwe kiba nga kimuyinza obuzito ate nga mpawa mulonda ennaku z'omwezi ali nga 11 omwezi ogw'omwenda nemba nga nsigazaayo ani tekiwedde mbanyuse nemba nga mbanyuse nemba kwasa Haji Abu Usimwogerere neyanziza neyanzeege twongera okugumiza nti omulimu guno twagweyama era tujja kugugusa Ssedduge 2022 abawagizi baffe abalabi baffe abatuvujjiridde mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo ndi wa Kadumya Richard Waswa Kadumya Richard Waswa ekitongole ekisolooza n'okugereka emisolo kyali kikulembeddwako abakyala babiri ku bakyala abo ababiri waakiri mpaako omu busatu obwa Ssedduge bukuweebwa Jennifer Musisi mulonde musaasizi amulonze Aleni Kajina kamu aka Ssedduge musaasizi akafunye musaasizi kino kikyo banka enkulu ey'eggwanga erina abagikulira ebadde n'abagikulira abawerako waliwo eyakatuva ku maaso nga y'omu ku babadde bagikulira bw'omumpa erinnya nkuwa busatu obwa Ssedduge tumusiime Mutebire busatu obwa Ssedduge okigudde lubuufu yoga Kadumya ono ye ssaabawandiisi w'ekibiina eky'amawanga amagatte ono ye ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte yaani ne munne naga nti yeetantala kikuyinza obuzito kituufu oyo ye Antonio Guterres n'ekisembayo eri musaasizi Emmanuel n'abakyala wa Bungereza eyakagenda ezira kumwa yasemba ddi okubeerako mu ggwanga Uganda 27 busatu obwa Ssedduge ugende ewa musaasizi era ndowooza nemba nga mbafundiikiridde awo n'okubajjukiza nti olunaku lw'enkya olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 9 tugenda kubeera ne abavunkanyi bano babiri Makumbi Vincent ow'Embogo ne Lubega Charles ow'Engabi saawa zigenda okuwera 2 n'ekitundu nga mwagguse dda wano babateeketeeke musobole nammwe okweteekerateekera oluvunkana lwammwe naffe abagenda okubavunkanya tutuuke nga mweteeseteese dda abatuwagidde mwebale nnyo mwebalire ddala abatadde ettoffaali ku pulogulaamu eno mwebale nnyo mwebalire ddala abalabi baffe n'abawuliriza baffe omulimu gwe mukola makula gwa ttendo era mugende mu maaso mwebale nnyo mwebalire ddala Okay, webale nnyo webalire ddala Haji Abu Usimwogerere njagala kubanga nange nyongera okubebaza ate okwegatta ku Haji Abu Usimwogerere okwebaza abavugiriza ab'enjawulo abalabi baffe abawuliriza baffe ate mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza abavunkanyi ababadde mu nteekateeka eno njagala okwebaza Hillview Academy Matanga essomero ery'omulembe njagala okwebaza bannaffe abawandege ya Imaging Center Balubwama Local Agro Enterprises munzikirize nebaze High Energy Electricals te CS Events Focus Construction bali mu byakuzimba babadde naffe Malakai Ecology wetuli kunaku olwaliro mujja kunzikiriza nebaze Lwengo General Hardware kwoteeka ne team eya Lugomvizi Show nammwe mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mutambudde naffe olunaku olwaliro Haji Abu Usimwogerere atunyonyodde olunaku olw'enkya baani abali mu mbuga eya Ssedduge 2022 bali babiri Vincent Makumbi ne Lubega Charles tugambye nti olw'enteekateeka okuba ennungi ziwere essaawa 2 kitundu nga muzze mugenda kujja lunaku lwankya ng'ennaku z'omwezi 9 olunaku lwakutaano
omwezi guno gwennyini omwaka guno gwennyini mujja kuki Sseddugge 2022 ku Lugonvuzi Show. Webale nnyo webalire ddala ladies and gentlemen, ku mulundi guno twagala okubanga tumanya nti wakati wa Kadumya Richard Waswa ne Musasizi Emmanuel ani ayisewo okubanga yongera okutangaza emikisa gye egy'okuyingira Sseddugge 2022 okubanga afuna ekyapa ky'ettaka. Njagala Ssebyuma we Haji Abu simwogerera omudigito abeere nga atulungamya ani ayiseewo. Omulundi guno sinaasoboka Sseddugge 2022 bwetera okuyinda si bwetera okutonya era bigenze bwe biti. Abatolobya empandiiso bagenza okumaliza ogwabaweereddwa nga Richard Kadumya Waswa afunye obubonero 15. Munne gwabadde naye Emmanuel Musasizi omwana eyavudde mu bitundu by'Endeeba tugenza okufundikira ng'afunye obubonero 11. Bwekityo bwe kitambudde Richard Kadumya Waswa obubonero 15, Musasizi Emmanuel obubonero 10. Mukitegeeza ki? Bwekityo kitegeeza nti Richard Kadumya Waswa ayiseewo, Musasizi Emmanuel bw'atyo asigadde paka omwaka ogujja 2023. Omuwadi n'aga nti insha Allah. Amina. Watali kuwananya wadde okumala akadde konna nja kusookerewa Musasizi Emmanuel mu seconds nga 3 ebigambo bye oba oliawo eri abalabi aba Sseddugge 2022 n'abawuliriza aba Sseddugge 2022. Eyanziza nnyo omukisa kuneeno nsiimye nnyo okulabikira kunange okugawo era nsiimye nnyo n'abatutaddemu waneeno ssente Lwengo Bahiruvyu n'abalala bangi be sitasobola kumenya kumalayo. So wano wensobodde okukoma Katonda wayagadde naye nga si yenkomero nkyalinayo chansi nyingi. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba Lugonvu Show Sseddugge abagenda okubbinkana mbaagaliza era mbaagaliza so kale mbaagaliza Mukama abawo omukisa. Okay, webale nnyo webalire ddala Richard Kadumya Waswa kanzije gy'oli. Okusooka ndeebaza abategesi ba Sseddugge nga mukulu Frederick Lugonvu n'abavujjiriza ab'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuteekawo ekintu kino era nebaza Mwami Frederick Lugonvu okutulabisaako ku mpewo, naffe tukakasa nti tugenda kiteekamu amaanyi tulaga obuwanguzi. Okay, webale nnyo webalire ddala Kadumya Richard Waswa bw'atyo ayiseewo ate okwegatta kuba ne Haji Abu simwogerere nga bulijjo ebigambo bye okuva gy'ali ate eri abalabi n'abawuliriza. Nyongera kukatiriza na kugumiza nti olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi nga 9 mwezi ogw'e12 omwaka guno gwennyini lunaku lwa 5 abagenda okubeera mu nsiike mulimu Makumbi Vincent ne Lubega Charles. Ssaawa zibeere 2:00 ez'ekiro nga mwasonze dda wano babateeketeeke omufumbirizi abafumbirire mweteeketeeke bulungi okwanukula ebibuuzo ebigenda babuuzibwa nga mweteekerateekera okusenvula olugendo lw'okubeera ba Sseddugge. N'ebigambo ebyo neebaza ababadde batulaba abadde batuwuliriza, mwebale kunyiikira, mwebale kuteekamu ssente, mwebale kuteekamu budde, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lugonvuzi Show Sseddugge 2022. Nyinza kwongerako ki okujjako nange okubebaza obwebaza n'okubagaliza ekiro ekirungi okujjako tuzinga olunaku olw'enkya nga Makumbi Vincent ne Lubega Charles ate tulondako ani asigala ani agenda mu mbuga ya Sseddugge 2022 kyapa kya ttaka n'ebirabo eby'enjawulo era nga nyongera okujjukiza nti omuwanguzi agenda kubanga asitukira mu kyapa eky'ettaka ate akwata ekyokubiri agenda kubanga afuna solar system namba ya matala 15 okubanga bagimuteerayo
okwagenda kufunirako emitwalo gy'ensimbi za Uganda 50 mu cash. Omuwanguzi akwata ekyokusatu agenda kubanga afuna flat screen eya TV, ate mu kaseera ke kamu ajja kubanga afunirako ensimbi emitwalo 30. Omukyala n'asemba okuva mu Olw'okuna agenda kubanga takoma kwekyo, agenda kubanga omukyala asemba okuva mu Olw'okuna agenda kubanga afuna omuwanguzi owokubiri agenda kubanga afuna TV, ate ng'omukyala asemba okuva mu Olw'okuna ajja kubanga afuna essimu eya seereza kw'oteeka n'emitwalo 30 okuva mu bannaffe aba CS Events abataddewo ensimbi ezo. Sinza kubanga neeyongerayo okujjako okubebaza obwebaza. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbagaliza ekiro ekirungi tuddingana olunaku olw'enkya ate mu Sseddugge 2022. Sseddugge w'omwaka guno ddala Sseddugge ngambye ddala Sseddugge. Sseddugge 2022 nka eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu